Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media Beyond the newsroom, mbalamusako mwena abatugoberera era ababeerawo okubeera nga munnange mutulonda okuba mukutu namba emu ogukuwa ekyo ekisinga. Omubaka Shamim Malende kyanaku nnyo nnyini ddala olukomyewo okuva e Kenya mwagakaani okujjanjabibwa olutuuse ku kisaawe Entebbe ababadde bamwaniriza bamulaze omukwano ogubadde omungi ennyo nnyini ddala. Kino nno tekisanyudde poliisi yaffe ya Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Dakamuna keddagala era agenze maaso n'okuba nga akwatibwa naggalirwa wali eri ku poliisi emanyikiddwa obulungi nga ey'ekatwe. Ebiva eyo nno si birungi okusinziira ku mbeera y'omubaka Shamim Malende, era kino kigenza okuddirira nga yakava okulangirira nti kyazzaako kugenda beera kwekalakaasa oba oliawo eri ebyo bitatambudde bulungi watabadde. Kyokka nno musajja mukulu ono nga yeesimbyewo ku baka bwa MP wali eri ye Nansana municipality amanyikiddwa nga Serunku Makana Kambata avuddeyo n'ayogera ebigambo bibadde bingi nnyo nnyini ddala. Takomyawo kwoteeka n'abantu bangi abatuuze bavuddeyo nabo ne bavumirirwa ebikolwa bya poliisi ebyettima ebyekko bye batuusa ku bannansi y'entakera. Nze Deni abatuusaako ensonga semasonga n'obuwombeefu obw'ekika ekyaggulu nkusaba video sooka ogimpere like, bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli ssekinnoomu gy'asinzirira eyo. Njagala okuba nga nkuwa ku video eno olabe nga embeera ate bw'ebadde, wabula kansooke ate nkuweeko ku eno kati nnyo nnyini ddala olabe video eno. Kana kabuga kafe kabana Uganda birege biri fo muga fetu basasula bisira ali muye. Omukyalo ono mukwekalakaasa okw'ekika ekyawaggulu okuleekaanira waggulu ng'agamba nti muli mu yunifoomu eyo ffe tubasasula ne lwaki mukola ebikolwa ebyettima ng'ebyo ku bannansi bannauganda abatabalinaako musango. Omukyala akomyewo, abaana bamunonye bulungi, mwe mubakutte, mbe mukubye emiggo mubakubye, ne be muggalidde mubaggalidde. Nga beebuuza waneeno Uganda yatuukawo ddi? Kyokka ye nno omukyala Shamim Malende olutuuse ku kisaawe Entebbe obubaka bwe bwawadde mwanattu bwe buno wano. Wuliriza ebigambo bye ne bambi nkatunuulidde kakyala kattu nga bwe katulya nakumukumu ne mmusaasira ne ngamba Shamim Malende akyali mugonvu. Labayo. Olwaleero nkomyewo naye nga sikomyewo mu ngeri ya bulijjo ng'era embeera bwe mugiraba. Tubadde gye tuli naye nga naffe bigenda mu maaso mu Uganda tubiraba. Era olumu tubadde tusindika obubaka okuvumirira yadde ebiteeke by'ebiyisibwa mu palamenti n'embeera y'okutyoboola eddemba ly'obuntu egenda mu maaso. N'olwekyo nkomyewo olunaku olwaleero nga nkomyewo n'obubaka obw'okwekalakaasa okw'emirembe, era ng'okwekalakaasa okwo kulimu okuba nti nasazeeko enviiri zange zino zonna nga emuziraba, era n'ennyambala ne ata eno gye mulaba eringa efaanana ey'abasibe, ng'okwekalakaasa kuno nkukola okulaga nti tuyimiridde wamu n'abasibe ab'ebyobufuzi abasibibwa nga tebalina misango gye baddiza. Mu kiseera kye kimu nga ndaga okwekalakaasa kwange olwabo abantu bonna abasiba bali mu makomera ddala bayinza okuba nga si ba byabufuzi naye nga tebawozesebwa. Abantu bongedde omukyalo ono bwe kuba nti tunoonyayo abantu abalwaniridde kye tuyita rule of law oba enfuga ey'amateeka y'omu ku abo, era bwe twogera ku balooya abalwaniridde mwanayingi oba
omunkuseere omuntu wa bulijjo omuntu wa wansi toyinza kubuusa Shamimu Malende era omukyalo ono yo olukobyewo bw'ati ku kisaawe Entebbe atandikidde we yakoma abategeezezza nti nze ebyo si bye ndiko wabula we nakoma we ntandikira era ekinyambaza yunifoomu eno n'okusalako enviiri zino kwe kwekalakaasa okw'eddembe nga tugenda lwanirira buli musibe alabe ng'afuna obwenkanya n'atatwalibwangako mu kkooti atwalibwe mu kkooti. Ebigambo nga bino tubadde tuludde okufuna omubaka abitugamba mu kaseera nga kano. Tubadde twetaagayo ko omuntu azamba nansi amaanyi, omuntu ayo alaga nti n'omwana ali mu kkomera amatalinga. Every life matters. Buli bulamu bwa muntu sekinnoomu ali eyo alina okusomozebwa okwenjawulo okwayitamu ku bumatalinga era butegeeza kinene eri eggwanga lino era nga twetaagisa okubeera nga tulirwanirira. Shamimu Malende agamba nti ekinyambaza yunifoomu eno kwe kulaga abasibe nti ndi wamu nabo ate tugenda kuddamu gukuma buto. Kakati mwattu poliisi oluwulidde ebyo emusazeeko nga tannatuuka na makaage era bw'atyo nakwatibwa n'emmotoka ye neteerwa ku kabangali era ne bitwalibwa wali Katwe ku poliisi we bibiri ate yakadde akaneeno kennyini. Shamimu Malende mu bigambo bye takomyawo wokka wabula gwakumidde ddala. Wuliriza. Kwatibwa mu mbeera etali y'amateeka, baterekebwa mu bifo ebitali by'amateeka, tebawozesebwa mu biseera, babasuuza bubi nnyo, bwe balwala tebakkirizibwa kujjanjabibwa mu biseera, so tufiiriddwa obulamu bungi. Kyokka ate ng'ekisinga okwewuunyisa nti ate bannabyabufuzi oba abakwatibwa ku nsonga z'ebyobufuzi ate bo bannange kiyitawo nnyo. N'olwekyo olunaku olwaleero nga Shamimu Malende nze nga ndabika bwe nti era nga nsaba bannayuganda bonna buli ali mu mbeera ey'obusibe abeere nga agoberera ekintu kino okulaga bannaffe abali mu makomera tutimiridde wamu nabo. Buli asobola asalako enviiri zo yadde nga toli musibe tusobole okuyimirira ne bannaffe tubalage nti tutambula wamu nabo era tulumirirwa ekyo kye bayitamu. Ekyokubiri kugenda mu maaso n'okutalaaga okulaba nga tuyamba abo bonna bonna abali mu makomera ku bwereere ng'era enkola yaffe bwebadde. Waliwo ne activities endala ze tugenda okukola mu maaso awo. Shamimu Malende olutuuse ategerezaawo nti kakati kaguddemu gwabike n'agamba tugenda kuddamu talaaga amakomera nga tukyalira n'okubuuza abasibe abaliyo nti gwe gwaki nti guno wafuna pulida nti nedda bagende mu kkooti bawoze emisango buli musibe afune eddembe lye ery'obwebange. Jjukira nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yagendako mu kkomera ekigo Juzi gye baasanga omusumba ng'agamba balinga 5 naye nga baasibwa lwa nsonga ki kwogera ku ebyo ebiruma bannansi ne bateekebwako emisango era ng'akabanga ke bamazeeyo mu makomera mwattu tebafunangako yadde kuwulirwa mulamuzi yadde otwalibwa mu kkooti nga bagamba Kyagulanyi nti mukulu tuyambe naffe ensonga zaffe zisobole okuba nga ziwulirwako. Era ebigambo ebyo bw'oba ojjukira bulungi osobola onoonya interview King Saha gye yakola nga bavudde mu kkomera eyo n'ogiwulira. Shamimu Malende agamba osi wagenda okukoma wokka wabula ne bino kwebiri. Nenga activities ezo tujja kubanga tuzibuulira bannamawulire ezikwata ku kununula eddembe ly'abantu ate wamu n'okubeera nga enteekateeka yaffe y'abannakampala ne bannayuganda banyigirizibwa tujja kwongera okujanja mu maaso awo. Naye essaawa eno nsaba munzikirize nkowole mwenna bannayuganda abakwatibwako naddala bannakampala bange nti abantu bangedde okusibibwa awatali bwe nsonga. Buli muntu yenna ng'omanyi nti wali omanye ekkomera bwe liruma ng'olina omuntu ali mu kkomera oba nga tokkiriziganya na mbeera yakubeera nti abantu basibibwa ebwemage beera ng'ogoberera protest eno gye tuyise peaceful protest ey'okuba ng'osalako enviiri programs. Shamimu alangiridde protest oba okwekalakaasa nga kuno kwakubeera nga basalako enviiri ng'akabonero akalaga obumu kwoteeka n'okulwanirira eddembe lyabo abankoseere abaana bali mu makomera nga basibiddwa naye nga sigamba nti balina omusango ogubasibya wabula nga basibwa olw'ebyobufuzi. Agamba nti ku luno
oba oliawo we bagenda okubanga ate batandikira. Kabadde kaseera kazibu nnyo nnyini ddala Shamimu mukwatirwakwe n'okutwalibwa na byonna ebibaddewo. Nkusaba mu ddakiika emu nkuwa katambi kano weerabireko. Ku Munnayuganda gw'okwata n'oyisa mu mbeera bw'eti. Kati ekibuuzo kye nnyinza okubuuza, abaana bano bazizza musango ki abakwatibwa olw'okuba bapiikinze Shamimu Malende? Kiki kye bakoze? Baliko gwe bakubye oba gwe babbye? Nti nedda. Wano abeeni alimu abadde bakuba abantu ne bababba nga babaleka tetulabyeko bagenda kubataayiza. Ne twebuuza ekibuuzo, ku bannansi ne interests z'abantu basekinoomu kiki kye mukolerera? Ansa ne yeeyoleka nti mu presentinga interests zammwe oba oliawo n'abantu basekinoomu ababatuma okukola ebintu ebimu. Ab'ebyokwerinda nga bakyagenda maaso n'okuba nga bayolabisa era nga bakyakolera ddala ebyo ebirabisa abakulembeze baffe oba oliawo abali mu buyinza, kya buswavu nnyo nnyini ddala ng'abalala bakoze byonna. Wano tubadde mu bululu bwammwe ne campaigns zammwe fujjo lyonna ne mulikola ku bannansi ne basirika, kyokka kati olaba nga muteekawo embeera eyeefaananyirizaako bweti. Kyannaku nnyo nnyini ddala nga tutuuse mu kaseera nga kano ng'abantu we bandibeeredde nga bawaayo ekyo ekisoboka ng'ate nammwe mwongera okubafuula abanyiivu ennyo eri ensi yaabwe. Kya buswavu. Njagala nkwe ku bigambo bino bya Sserunkuuma John Bosco obiwulirize bulungi. Agamba nti ye Shamimu Malende waali kwatava era n'atusuubiza okubeera nga wakuwaayo ekyo kyonna ekisinga kasita kiba nga kikutte ku struggle. Wuliriza ebigambo bino nga bwe biri. Nze Sserunkuuma John Bosco kana Kambata ngandi LC5 kansala ewa finance n'ate ndi mulwanyirizi w'eddembe ly'obuntu. Era olw'okuba nti mbaddenga mu lutalo mu struggle y'okulwanira eddembe ly'obuntu, Malende ono mulabyeko okunyigirizibwa okungi kwenze nga mpitamu nga mu mbeera yonna Malende talina kyayinza yitamu nekitankwatako kubanga nange byempisengamu badde nga bimukwatako. Kati olunaku lwa leero omubaka abadde akomawo okuva e Nairobi yabadde yagenda okufuna obujjanjabi. Bwe yali ali mu palamenti kuyisa etteeka ly'emmwanyi. Mwenna mujjukira nti Honorable Malende yaggyibwa kuva palamenti ne bamutwala mu basement ne bamukuba ne bamuyisa bubi n'agenda ensambya ne bamwadimitinga mu Kenyatta Hospital gy'abadde afuna obujjanjabi okumala ekiseera. Honorable Malende ono abadde ayita mu bintu bingi ng'ate n'ebyobufuzi nabyo bimugoba okumusangayo ku kitanda gye yali nga bwe mwalaba ne ku Honorable Siginya nga tannafa byali bigezaako okubeera the same case. Kakati ebyo bya bufuzi katujja ku mbeera ey'okumwaniriza ng'abantu babadde akwatako nga bannakampala kuba ffe tuzze gatta bugasi ku bannakampala nga tuva Nansala. Naye bannakampala babadde bakuŋŋaanye mu bungi ogenda Entebbe okumulaga laavu, okumwaniriza n'okumulaga nti byakola ne byayitamu abiyitamu ku lwabwe. Wabula nga tuvuddeyo nga tuli ba mirembe okuva Entebbe tutuuse wano e Katwe, poliisi, amagye ne batandika okuba omukka ogubalagala, ne batandika okukuba amasasi live bullet okumala essaawa nnamba nga bakuba live bullet ng'oyinza okugamba bakuba omutujju. Ffenna tukimanye nti Honorable Malende aleetedde wano era ku nsonga za byabufuzi zitaliimu, naye njagala mwenna mufumiitirize. Omuntu amaze emyezi ng'ali ku kitanda wansi, kati poliisi nga terinaamu yadde akasa yadde ekisa tobe mugambe move tambula ngeri eri professional, ne bamukwata mu ngeri embi ennyo, ne bamutikakatika mu kabuli wendi nkusiba, ne bamuleeta nga baleetanga abaleeta omuntu omulamu weewaawo alina okusomozebwa kwayitamu n'embeera ye ey'obulamu. Era embeera eri munda eno eraga nti babapapiriza okubakozesa zi statement kubanga bamukwatiddeko n'abavubuka abalala abawagizi be bannakampala kyenkana abantu 30. Era embeera eri munda abagenzeeyo kyeyoleka lwatu nti waliwo akagenderere
akokumuvuga kooti bamutwale mu prison ne twagala okukubira omulanga aba police ne security n'okutwalize wamu nsonga nga sina ziteeka mu 7 kuba ye komanda wamu mwe temuli bazadde temulina banganda zammwe bw'obeera tosobola okubaamu nakisa tosobola kwerowoozaako nti naawe olina obulamu n'okwata omuntu omulwadde amaze ebbanga ng'ali ku kitanda ng'okimanya agenda waka kufunamu kuwummula oluvannyuma lw'okumala ebbanga ng'ayita mu kunyigirizibwa okwo n'omuleeta mu ngeri gye mumuleeseemu wano ate n'otakuma okwo n'otawuliramu kisa mu ggwe nti mumute agende waka awummule era ne musigala nga mulaga determination ey'okumutwala lazima mumazeeyo mu prison neyo tumanyi nti nkola ya mwamu 7 banka lyonna bakuba abantu ekawempe ne batakoma kubakuba ne babasiba ate ne babongerayo mpaka mu prison naye mmanyi Honorable Shamimu Mugumu mukyala wa mbavu nnyo kuba wabadde ayogera mu bigambo bye agambye nti takomyewo nga owa bulijjo kitegeeza akomyewo nga mwetegefu okwaŋŋanga byonna byonna ebigenda okumutuukako era ffe tuli wamu naye bwe batukubidde eri tetugamba akatugire ddala ku poliisi twebaza nnyo aba media mukoze omulimu gwa maanyi nnyo buli wa media okuva entebe gye tugudde paka otuuka wano ate era ne mulaga ensi Honorable Malende si kiyenje nti ogenda kisesetula busesetu zooti waali nnyo era bannakampala njagala bagumya mubeere bagumu ombaka wamwe waali ate mulabyeko bugumu nnyo tewali kati namusinga bugumu mwebale nnyo mwebale. Ebigambo ebyo bya John Bosco Kana Kambata Sserunkuuma Omaliga oba muto oba mukulu wange bwe bityo naye kikwasa ennaku ate era nga kya buswavu nnyo era okusomozebwa kunene eri ne gavumenti eno okulaba nga basobola okukola ebikolwa ebyefaananyiriza bwe bityo ku bannansi kale mwenna ab'ebyokwerinda abakola ebikolwa ebiringa bwe bityo shame upon you. Tusinkane nga Gurude nakkiriza bingi bye tuleeta tokwatako. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.